Omulangira w'Eklezia Papa Francis alonze omusumba w'e Kasana Luwere era abadde yakuuma entebe y'obwa Ssaabasumba w'Essaza Kampala Paul Semogerere nga Ssaabasumba omujjuvu era ow'omukaaga okulembera essaza lino. Bino bikakasiddwa omubaka we mu Uganda His Excellency Luigi Bianco mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa Lubaga olwetabyeko Vicar General wa Kampala Charles Kasubante, Chancellor w'essaza Reverend Father Pius Male n'abakungu abalala. Bianco asoose kwebaza Semogerere ebbanga lyakoze ng'akuuma entebe y'obwa Ssaabasumba ate nga ye musumba w'essaza ly'e Kasana Luweero. Ayanjudde amawulire okuva ewa Paapa agakakasa omusumba Semogerere nga Ssaabasumba omujjuvu ow'essaza ekkulu erya Kampala. As appointed Archbishop of Kampala is Lordship Paul Semogerere, until now Bishop of Kasana Luweero Diocese and Apostolic Administrator of the same Archdiocese. Reverend Father Pius Male asomye ebimu ku byafaayo by'omusumba Semogerere era n'asaba abantu okumusabira olw'obuvunaanyizibwa obumuweereddwa. 2008 he was a Vicar General and Episcopal Vicar of Kampala Vicariate. On 4th June 2008 he was appointed Bishop of the Diocese of Kasana Luweero, and on the 23rd of August he received the Episcopal consecration in Kasana Luweero. And from 7th April 2021 he has been the Apostolic Administrator of Kampala Archdiocese. Oluvannyuma omusumba Semogerere yeebazza Katonda olw'ekkula lyatuuseeko kyokka n'asaba Bannayuganda naddala Abakristu okumuwagira ng'atambuza emirimu. Nsaba munsabire kuba omulimu munene ate mukulu nsobole okukola obulungi. Mwaba badde bannyamba okukola omulimu nga mumpagira n'okunnyamba mu kino ne mu kiri, neesunga ntujja kwongera okukolagana obulungi okwongera okugoziya obwakabaka bwa Katonda mu Kampala Archdiocese. Ismail Nsubuga yakusakidde degree ino.